okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Kayo mukwano mbulango kwe bali kwerango kyali mukulaba Delta TV tukole era nga tukyagenda maaso angera bwe nagambye nkoledde waneno ku Malakai Ecology ojano n'owumulirawo atera osokolerawo honeymoon osokolerawo picnic ekintu kyonna Malakai Ecology waneno ekitende ku Entebbe Road wenkoledde era naye wobeerojja njagala okugamba nti netulina banafu aba City Bridals wali wali eri ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road opangisayo gawuni emu ne bakolako maize dresses za bwereere Sharita Siaking tukola ku bagole era ffe abakoze ne mukolo ogwo okumukolo guno gwe tugendako era nawe tusobola okukolako gwo omugole jano tubooking emango booking omukolo ku TV booking buli kimu ku Sharitas buli kimu ekiri okitegeera ate era tusomesa n'abagala okuyiga enviri engatto ngera bwoziraba nzijja Wakato Sales Center definitely nagambye amazzi gwennya amazzi agakola olususu amazzi aga cleaningwa omubiri gwo muli munda n'olina nti nonywedde amazzi agali pure ye Hillwater musuubule mukitegeera gw'omukolo kozesa Hillwater because ge mazzi hagaliko tugenda kwera nga tugenda Kapandagwe wali eri e Masaka twachamidde kyabakuzaye ne tugenda maka g'omwami Katunji nga yazaala omukyala bambi mulungi nnyo she's brown and beautiful bamuyita omwami bamuyita Muzeeyi Katunji ate omukyala bamuyita Namara Betty yabadde ayanjula omugaga w'omu Kampala kiseka yenna mumanyi bamuyita Makanga Ben ng'ekizibu kye si ssente ekizibu kye azifulumya atya era ng'ekizibu kye bambi kyabadde solved just mulundi gumu ku mukolo nga yeeyanjula ewa mukyala we bwe yayiye ssente seka yonna yaweddeyo ebirabo byadde bingi nabo okukyalo bafunye n'atonera mukyala we emmotoka zino eziriko zi personalized number plate eyakabye ennyo ate namubulira kyaba agikozesa nagadde engeri gye yabuliddemu n'abavubuka byadde ku mukolo yabadde happy sente obwedda ziikanga mazzi kankutuuseeko omukolo gwe abantu bawakiseka mbaagala nnyo omukwano katulabe omukolo gwe tova ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima waafu Misawa yaffe ey'okubiri tuzze Masaka nga bwe bati abagagga bwe wakiseka bonna baasituse ne bajja ku mukolo guno. Decoration yabadde wa white, red ne blue ne green. Omukolo gwabadde munene ddala bakozeseza round tables nga kuliko fruits ne wines ne spirits ne bond 7 ne 4 cousins ne UG bano batadde sente mu mukolo. Bataddewo gazebo kye kino ekyomumakati nga kiri well decorated n'ebimuli bakyongeddeko n'amataala. Kiyungu emmere eri mu kufumbirwa nnyingi ennyama enkoko byonna babitegese bulungi betegekedde abagenyi abajja. Atuyingidde mu nnyumba makeup engoye n'engatto omugole byagenda okwambala bitegekeddwa bulungi. Ankubisa omutima ninga kagabi ku ttale lavuyo wenyirisa era ukale naye ate ondekawo oli bonkubi olubale togeza nga nondekawo kirabe kibeibe libeibe wotonumya kirabe kimanye mukwenalokinga abalala sibafiringa nze kwali mu byendakinga era nga yapangisiza salon ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic. Abako batuuse era nga bakulembeddwa bandi. Ekyalo Kitwe kyonna kyasiriikiridde. Abasawo bazze ne bakola ogw'okugema oluvannyuma abagenyi ne bakkirizibwa okuyingira mu nnyumba.
Entaso, aba Kawaii Entertainment, aba Basenkubuge Group, mubiri buli ndala, abaana abotuuka wano. Bayimbye ennyimba zaffe bbiri omuli ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga. Twesimye nnyo obwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava onnaffe tukikuumenga. Taata tukusabanga tukuyita obeere omugenyi omukulu ku mukolo guno. Buli kimu ekigenda okubeerawo kibeere weewaawo era kikuweesa ekitiibwa n'okugulumiza erinnya lyo. Era nga tukusaba nti sitaani yenna abadde ayinza okukirabankanya abeere ng'omukasuka wala. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lyo eggulumivu ery'amaanyi Mukama Katonda. Amiina. Essebo. Engalo z'abaana bange ziwa. Kino lwawedde abasawo ne bakomyawo ripooti. Njagala okutegeeza nti abasawo bakomyawo ripooti nga baagala okulaga taata abako bameka abazze. Bazze mu bungi oba batono, bazze bamala oba nedda, babaawudde batya. Babayita basawo kubanga babagema okubaawula ku balala era nga tebagemesa mpiso, bagemesa buntu obw'enjawulo omugole bw'abeera alonze. Eri abakozesa obumuli, eri abakozesa ebifaananyi, eri abakozesa ekintu kyonna okwawula bako ku bantu ba bulijjo. Babaawula olw'ensonga babeera baagala obbawa kye bayita special treatment. Bajjanjabe naye ninamu gwe sisobodde bujjanjaba dati. Kiki buzibu buva ku ki? Agenza otuuka ng'eddagala limpeddeko. Kati eyo tumukolere ki? Yalina sooka laba mukugu wange eyantendeka okujjanjaba. Olina omukugu? Eddati. Yaani? Ye Dr. Betty. Suwira ngalo! Nondabira wano wendi mbadde nagana nanigeyawumba abalala bala bantu ddala nalinga nnina omuntu Omukolo gwatandikiddewo n'amaanyi abaana bayitibwa okujja okubuuza. Twesimye okubasiŋŋaana bannyabo. Twesimye okubasiŋŋaana bannyabo. Eradde nnyo 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 nnyo. Eradde nnyabo. Kuliko amakubo. Kale. Kale bassebo. Kale ssebo. Eradde nnyo ssebo. Eradde nsebo. Kale ssebo. Yaniriza wish. Okay. Ssebo taata omulungi. Ono ye Yamaha. Essanyu yalivaako dda kubanga ensimbi ze yasigaza zokka. Naye nego ninkwagadde. Ojja kunjagala nnyo. Ogabangamu kadoli ki? Kiki? Kati nsale ensawo. Twagala okugezesa bagolokipa wano mu makaago. Olaba ani anaabeera golokipa wa family. Kale. Basi. Abitegeera. Lekera oli bujijjamu kubanga ku mutwe nga ginywa.
ne bannyabo. Kale bannyabo. Eradde basebo. Eradde nnyonnyonnyo. Eradde bannyabo. Nkuliko amakubo. Ekkubo tuliyiseemu mwebale kutulindirira. Tuteeka sawo. Bagende Kasawo. Kale. Batuuke eyo beyagalira e Kasawo. Naye ng'ate era bw'obanga omu omututte e Kasawo. Otyo. Waliwo gw'otunuulira n'omulaba nga ye. Mu mulembe gwa Museveni yeeyagaliddemu kintu kimu kyokka. Kiki? Tulo. N'omuwera ddala bulangiti ayongere okwebikka. Kale. Museke nnyo. Naye taata omulungi ono atubuuzizza yasaana kuggalawo simayiro ebeere nga yeesigadde waggulu yokka. Kale. Genda mu maaso. Genda mu maaso n'akayimba ako. Omwana alina engeri gy'anjingiza mu nneema nga Bikira Mariya. Anjingira bw'ati. Be nakulembedde siwulira ngalo. Ekyo kikuweesa ssente. Amazina mayuza. It is okay. Ngela kulasa ke. Fifite. Olangaze. Interesante. Mulinga kibara kumusana kwa kukirira kukirira. Simanyi bagoya mugoyo. Wandi. Yes. Kale sebo. Eradde nnyonnyo. Mukuliko amakubo. Ekkubo tuliyiseemu. Abamu baliko ne bayinvesita bali eno batudde. Okuddayo lugenda kubeera lutamu. Onoowulira. Amazina maganda gakyamudde abantu anti era tuli mu Buganda.
eyo yatuleese makamu era njagala bennakulembedde abasuubuzi abakukunafu bayinvesita okuva ewa Kisekka bakube engalo ez'amaanyi oziwulire. Omwogezi yeegayiridde taata okuleeta Ssenga. Eno ssebo taata sibi ebyabadde bituleese ekyatuleese ensonga ya Ssenga. Abaye ekyo mukikubira engalo ez'amaanyi. Simanya ssente ziweddewo nandibadde nkuwomsa. Bwe batyo Basenga ennaku zino tebakyalwisa n'ow'ensonga aleetebwerako ddala omulundi gumu era bwe batyo ne batulaga omwami. Mwami omusanyufu ennyo yatwalibwa butereevu mu nnyumba okusobola okuzaalibwa. Kale Basenga era ate nnyo Basenga mwanyinaze omuntu w'abantu oyo osobola okumulondobamu nange ne mulabako obuzero wano ndeese ekisuwaani. Oleese ekisuwaani? Ekisuwaani kino nga kisikira ku Basenga okutuuka ewa Beti. Wabula oliko omukadde alimba. Butuufu ono alimba nkwagadde gwe limbulula. Kibi nnyo omuntu okubeera nga alina ekisuwaani ewakaawe naye ng'ate mwage bw'aba ayagala okukiteekako ensimbi talina mwazitwalira n'ensawo ozireese. Ozireese ensawo? Abaye tukuba engalo ez'amaanyi. Basenga nga tweyanziza tweyanzeeke kiki? Kiki? Awo weetegereza bingi. Naye nno njagala ne Basenga bano mbasiime mu nsiima esinga okuba ey'omulembe nabo bakakase nti Basenga mbasiimye. Ensiima yo entabudde eringanga y'abatoolo. Akola atya? Awo omutoolo agenda n'aleetera omukyala ennyama ate n'amusaako amateeka. Togicumba togyokya esanga ehiire. Kati abo bogi ugenda gikola otya? Oza kugivumbika. Ana agenda okukola omulimu.
Katu. Selector. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.